omwana byakola president bimukosa image esigalete ya president ndowooza bwayongera obikola n'abaNRM abamu bajja kunyiiga kyembuuza nti ye president Museveni kyemmanyi nti ajja kutuuka ekiseera amugye ku bwa CDF omwana tawambe kitaabo ekyo kirala kubawamba yemujega gwomuyita mujega ate bikolebwa nga atunula tulibeera liikirivu awo wasoose muteeka abali takola bwatyo abali teyeyisa bwatyo anti kati obuyinza yabumuwadde naye alina capacity ebumukendeezaako ate naasigala nga mwana we senga amugyayo namugaa kati gwe vice president agaana lwaki olowooza teyamukkiriza kujja mu parliament nga buli CDF abaddewo abadde MP mu parliament kuba ne 10 lwaki teyamuleetawo omwana yagamba parliament tagirabamu kantu it is a bunch of fools batuulaawo kunywa era ajja kubavuma yabayitako baboons lwagezaako muyita luliro kati teebereza osuubira yani ono ali mu musango gwa Besigye aliwa trial judge agenda kuddayo na application ye agimaleko kuba segona bagenda kuddayo ne bagamba titwasavinze muntu twagala otuwa olukusa tusavingire mu mawulire bagende mu New Vision bamukube musebo oyitibwa agenda kutula mu ntebe yamuwozesa ye New Vision story n'egifulumya bwegana monitor esobola okiteekamu anti sente kooti ng'eragidde yo kooti omusango negutwala mu maaso ogwo anti kati ekibuuzo kiri kimu wegutwala mu maaso nga Lukwago akyaliyo abalamuzi balooya bagenda kukkiriza bagende nago mu maaso bagala lead counsel taliyo kati feti kyeri ku Besigye yagaana okujja kuba yagaana bugaanyi nebabuuza commission nebabuuza prison yaliyo naga nti mubuuze commission naye amawulire gavaayo nti yagaana okukola ki bagaana okulinnya baasi kati bwe banajjaawo ne batuulamu ne babaleeta ku mpingu ne babatuuzaawo ne basirika gwe tolaba nga omulamuzi ogenda kiswayiramu kino ekintu kigenda kuba sigaddamuzi okusinga abalala bonna bagenda kulagira ddala nti tebaliiwo ekyokubiri ne Besigye okukkiriza akozesebwe abantu abatakolagana na sigaddamuzi bano aba Uganda Law Society ba Isaac lwakuba bangi nga ne bakola ki ayinza obutafunamu kintu lwakuba nti ate yegasiddwako abagundi Kenya Law Council ne East Africa Law Council naye yakoze eki guno omusango guyinza okuvaawo negenda mu kooti esingawo ogwa Besigye kuba baali bakitandiseeko mu General Court Martial tebayinza kumulemera tebayinza kumulemera baani abalemerani wano president agambye ebyaffe bigenda sigala wano ate bagenda kuwozesa Besigye bagenda bawaabira Attorney General kati Muhoozi mukozi wa gavumenti Muhoozi bwagaana bawaabira Attorney General kati tuli ku General ono gwe tulaba oyinza omubuuza yaani naye President Museveni azza mukukusa amuteeka mu bintu paka lwamutuusizza kati waali azza mukukusa ate omukukusa atya bwe yagenda okukwata emmundu agende mu training mutabani wa president atwenanga oyo weero diyu nga mugamba ye nga yaddamu nga abantu bagamba nti ayingidde amagye weero diyu kati ye CDF president bamabuuza oleso atutta omwana amagye oyo weero diyu bano ffe twabalina nga abakuuma ebyalo nga balipootinga wa chairman wa defense kati ero diyu yani ye CDF kati tunula olabe bw'aba CDF yasooka kuteekawo kisinde kye MK era baamugoberera abangi ne baga nti kati ono yo president yamugambye ye muntu adda ku layini ne batambuza ebintu ne Gashumba Kasolo yali chairman wa Masaka wa MK mugenzi okukyanga Kasolo naye takyali mu PLU kati we tutuuse atuuse ku ddaala erigamba nti
obwa speaker njagalamu ofuna omukono yasooka n'agamba tuli mabega wani buli wa PLU ayogere abeere n'ono ebintu bwe bikyuka naga njagala ono oboth kati nga tannaba kwogera gundi ani Tayebwa Tayebwa n'abeera awo nze kibankola mukama wange sirina bizibu nze kimumpa kyenkola ekyo Museveni ne mutabani we bakyagala ekyokukakasa nti okukkiriza nti be bakuwadde sikitegeerese kyekitya yaleeta kinjawulire ofono ani obofu eruga nze nali ku byange nga ndi ku maluwa gange guzi bakugambye genda kati nze nsobola anitamu kugambye ogenda kuba nagayira mu bensinga okwebaza ng'ogyeko Katonda omwana oyo tali mu kabineti ya PLU aba yayingidde deputy talimu mwali abadde atone general kati secretary wa defense talimu mwali obamanyi PLU kati andi sujite make mabwe mpulira ate bweringa structure eri nene erinayo ekigere ate mu bifo ebyenkizo ebinene ddala ebisalawo kati ono gwe bafrontinga nga bafrontinga lulegenda obeere president yamalako ennaku 69 oba ono yamazeeko essaawa mbika nga amaze okusuula nitamo kabanda wiiki yakubye wiiki y'ennamba namugaso sokodde eri naye ku executive oli nkulina ku executive naye wano giro tuwaamu omuntu akuteeka ku katebe naye nga tomanyi nti oli ku katebe noga nti kiri bweri yagambye mbuno twabadde kusiima awo mulemu alina emirimu mingi twabadde kusiima kabanda alina emirimu mingi n'agamba abalala bakole omulala gwalina muki kati saawa zino ng'ogyeko kukiikirira abantu b'e Kasanda jeno omukulu omwami Kabanda MP oba n'atuula ne ku bukiiko simanyi so tulina omusango tubadde n'emisango mingi egya treason mu byafaayo byonna omuntu eyasingibwako omusango yono emisango aludde nnyo mu kkomera ow'engulu eyabadde awozebwa Kalebu Alaka bamusingisizaako egimu aliwa ku kooti y'ensi yonna ali mu North yali musajja wa LRA owokubiri yali Meja General Moses Ali naye gwamusinga edda Kayondo n'akola apiiru ne bagujjawo kitegeeza nti omusango gw'obuyeekera muzibu n'abantu abaali bayeekera ne President Museveni nabo baabaleeta mu kooti ne basinga nga bava mu Busoga Kayondo n'ayingira n'agutemaatema ne bagugoba era Kayondo yasinganga okukola katemba mu misango gy'abo bayeekera omujulizi omu yajjanga nti yajja mu nsiko nga ayambadde saati omulala n'aga nti yabaddeko mu palamenti ku lunaku olwo ng'ali mu suuti omulala n'aga nti ate yali akubye ekitengi Kayondo n'atandika okuzannyira ku bwongo bw'abajulizi n'amubuuza gw'olaba nti ndaba olabira ddala nti kano kaki namugaa kawuzi tolaba kano si wali kawuzi kati akola submission ze ng'era ajja ne bokisi ye eyakatemba ayita emmotoka bino twavuganga abaana abato ng'ekimu kivuga bulungi ayita n'ekimenyesemenyese ti aga mulamuzi musango guno gulinga kino ekimotoka temuliimu kaniguusa era okakkana gyonna yagikola ki yagiwangula banyanzi baabasiba ne babateekako obuyeekera Everest Nyanzi nga bali bava mu DP era oluvannyuma baakomawo ne bafuuka minisita Moses Ali yakomawo kati amaze kuwummula ng'ali prime minister bamaze muwummuza omuntu yekka yakafiiramu yali Kayiira Andrew bwe bamusiba na kooti n'emusanga kumanyi ggwe yadde bakutadde badde otuyeekera yamaliriza afiiridde Lukuli ne munnamawulire ne bamuleetako omulambo gwe ne baguleetako wane waffe Gaba we gwasula lipooti ye neegaana okuvaayo emyaka mingi ng'eyawuuko gwe battire Kenya Scotland Yard y'emu yagifulumya mu myaka 10 era yagezaako okugijjayo n'agamba njirina yali Sebaana Kizito
ngenda gibasomera ngenda gisomera ku malalo ga Kayiira eyo simanyi bwa n'agitwalayo tiya gas ne bamutukuba abamawulire teyagisoma nabo ne bamwekuba twagenda ku muzikiti ogwiraanyeewo nga tulwanira kadomola n'abapoliisi obudomola bw'amazzi buli omwana abatiya baga nti mwe mugende eri temujja kunaaba amazzi gafu nga naye abatta omusango ne gugende Masaka yafa tebaguwunzise simanyi gwe bavunaana ku lipoota eyo kakati Scotland Yard lipooti yagifulumya naye nga ekuuliddwamu ebintu ekinyusi okusinzi okwawukana ku ya Ssebaana gye yakola gye yalina lumu mba nkolako interview n'omugenzi Kasirye Gwanga ne mugamba nti gwe omu ku omusajja naga sisaamutta naye twali tetukolagana yali munnanfuusi yali kawadi yatuleka mu nsiko kye kyantwala ne wa Museveni ate wa Museveni saagendayo kununula Gwanga yagendayo okulwanirira muganda wange gwe baali basi oyo yali Kasirye Gwanga so nakati tewali amanyi kyatta Kayiira paka kakati abayeekera bazze beeyubula naye nga abanoonyereza ku buyeekera buno tebamanyi nkwata ya bujulizi oba buyeekera amateeka galiwo agalumika omuntu ge mayabayaba si mateeka gokka amateeka gamala naye baprosecutor mu keesi eyo be baki kwakati bw'ogamba nti ekya Besigye bamukwata yagendera mu nnyonyi bamuddiza mu mmotoka baalina obudde obukomyawo paasipooti ze kuba zaali mu woteeri mu woteeri bagendayo oluvannyuma bagamba nti yagenda ng'alina omuzungu gw'alina okusanga ng'enkeera agenda okubeerawo nga balonkinga akatabo ka Kaluwa ng'alina omuyambi we Obedi Kamulegeya kaakati bwe batuukayo ne basanga omuzungu ng'ate alina n'omuzungu omulala ono gw'atamanyi abuuza oyo ani ezo sitole ze batubuulira ti ono tomumanyi weti ate zino ssente ate zino emmundu ne bakwata ne bamuddiza ku kyalo wano ebiwandiiko biraga nti Besigye akyali Nairobi kuba ku immigration teyasalawo yajjanga kitereke n'atuuka n'abulanga Lukwago weyabuze essaawa 48 Winnie n'avaayo n'ayogera ebirala bitakwatagana Besigye senga yali yavaayo dda ba Besigye yatuuka okwogeraganya ne President Museveni ateebwe yes I mean Winnie Byanyima yes kati balonda Kalibbala kanso Mpanga bagende bakole preparations ajje bamute ngali mu General Court Martial nga bamaze okwogera Winnie Byanyima ne President Museveni yes bayogera era Winnie yavaayo n'agana musisinkanye wamanye ebyavaayo mu kafubo ka Winnie Byanyima ne President Museveni kugambye bakola arrangement nga bakooti reporter basobola okunoonya nga tukiraba Besigye n'agaana Bakalibbala ogenda eruziro mulaba n'akyusa n'agamba lead counsel yange Martha ne Lukwago kuba bali defiant nga tayagala kuvaayo ku Mmase ate ng'oli president ayagala nnyo okulaga nti avuddeyo okumwegayirira ku kisaakye nga Kanomande y'omu ku baali bavunaanwa obuyeekera ne bamuteeka mu General Court Martial yatuuka ekiseera ne bamuwa beyiro teyakomawo mu kooti mu kiseera lawyer bwagiraga nti ali ku drip paka prosecutor wa government yagamba ne drip kyeyo tagwa tugendeyokko tumulabe motoka ne zitandika okupaakinga lawyer n'adduka mu toilet halo mumutegeke tujja bagenda okutuukako ng'addala ali ku drip naye nga bamugye waka bw'awona olwo n'adduka paka bweru takomyewo juzi president tamwaniriza kasita president n'awoga nti ebyange bivuddeko saata kyogamba Martin Kato naye yayeekerako n'abeera bubi ne bamusiba n'ebibanja byewano ebikulu ne babitwala bwe yakomawo n'amusisinkana ewoono omukulu ow'emikono yaani oyo yali minisita w'amazzi Kibuule n'amugamba ukyondeetera eno mpuuta
bayekera de bantawanyi ono mulete muwe kino nakino kibona bweyavaawo n'agamba nti ate nsobola okutwalayo ozimbire wano maka gange mboli w'amaanyi mwenoonyeze sajja agenda kufa twasanga agenda kufaawo nga nebyagamba omuwa n'omugulako ettaka tabalina abantu babakubira paasi ne batandika okululunkana maanyi gange ogize olinaga akankulekemu ku maanyi ogandageko presidential directive eba directive mundeetere muwe kino nakino wakiri musabe enjawulo era baali baagala okumutwalayo ku lw'ettaka nga baagala ate bali musuubuleko ku layisi nakati liri awo abantu bagenda balisengako buki senzi kati oyo naye muyeekera mu ggwanga wano tulabye abayeekera kati obadde oŋŋamba gundi bamutula kibe baali abayeekera ba Museveni ebiseera ebyo kyesiimira n'abalala so obuyeekera mu Uganda kizibu ne gw'omanyidde ddala nti yeerangira mu buyeekera nga Jamiru Mukulu Jamiru Mukulu Tanzania emukwata Uganda emanya basindikayo Ruhindi yali deputy attorney general agenda ewa chief magistrate bamugamba ono mumutwala kukola ki bwe byabufuzi tagenda muvunaana byabufuzi tagenda nagamba kufiira mu kitooke kya Gonja nakola affidavit empitirivu nebamumuwa ku buwandiike buli baadde bamuleeta okumugjayo bamugambe nti jangowoze nga nalukoola balooya be kati nalukoola ndowooza yavaako kuliko omulala nga bagamba nti mwawandiika obutamuvunaana bino kati basalawo abeere eyo oba afa akole ki oba afe ne third eye amawere ge tulina nti atendewereddwa ayagala kujja mu kooti agala kusaba amnesty Jamiru Mukulu yes akutuse era abantu be information n'okisaba bakitwala wa CDF ng'emaanyi ge ng'emaanyi ga CDF omuntu wa CDF aga nti Jamiru twakamusonyiwa emirundi gisuse mu 3 nga yeefuula tetunnakakasa oba ali serious bw'anaalaga obwa serious ajja kuvaawa eruzira kuba yes yafa maama we yafiiriddeyo naye yali tannafa n'amwetondera nsonyiwa kino na kino maama n'afa nga mwana we takoze eki amusonyiye naye nga amulese tamulabye so ebyo abavuddeyo ne bakola embeera ne bajja kuno bannaabwe abasigala eri bwe bataweera babakuba Kigundu teyafa yali bawa maama Fina kibi nnyo nakati omusango tegwali amanyi ani yatta Kigundu wavaayo mu kyalo omu abaama we ne bamukolako interview naga nti omu ku bamutaba yali bawange wa poliisi manyi omukazi omukyawagana oba wemutabuka ayogera byonna byakola ki byamanyi nebinakunyiiza binakulumya omukazi bamukwata ne bamutwala omukyala Naiti ali mu State House ne bamugamba bamuyambe bamu rehabilitating kuba babuulidde amazima ono yali Waiso kati ali Kalangala yavuye Kalangala namuteeka mu Safe House ekyengera ne bamutulugunya n'avaayo najja n'akuba ndiweera amawulire bwe yavaayo ate n'adduka n'agendako mu nsiko ate najjayo amawulire n'agazza eno kati ali awo amuyamba okufuna kyalya ayamba kiri yali akisimbyeko ekisira kuba n'omuntu gwe bayogerako yaliyo ki yali mu bantu naye tebaamufaako kati eyo keesi neefiiraawo keesi zizze zifa bwezityo nyina we njagala okuzza emabega Kazini weyafiira yalina mu interest y'okuwambamu ku Museveni yes ng'alina amagye g'ateekamu bangamba yalina ebyokulwanyisa n'atwaleyo bamugya kwolwo lwafa yaliko mu diplomatic hotel wane Muyenga n'avaayo n'agendako ewa Dralu wali Namuwongo n'avaayo n'addayo ewa ate bamukubira essimu Dralu nti nina kye neerabidde okugamba darling kyogenda naye n'afiira Dralu n'akamiruka n'asinga omusango bamusiba emyaka 10 naye practically omutayimbwa gwe baatulaga fuuti 2.3 amita agamba gwe baamukuba ne siiringi nze nakutamangako kubanga nyimiridde nga wogikasikuba otyo gukuba siiringi naye bagaa gwe gwatta omusajja nga teyeerwanyeeko
bamukuba omusuwa simanyi omusuwa ogwo eyo kesi yaggwa n'eddwalu kati ali bweru. Nkuzayo wa Winnie Byanyima amaze okwogera ne President Museveni amugamba teekateeka ttiimu yo ate ye Besigye abigaana era Byanyima yaddayoko ebweru ng'awulira ndowoozo gwayagala okuyamba tanatuusa kuyambwa tayagala kuyamba ala kuvaayo mu mateeka naddayo naye bwe yawulira ebyabafumbo nti alwadde yakoze eki n'akomawo era nakati alwana ate ye muntu yekka asobola okukonfrontinga President Museveni n'amugamba ekituufu omu ku batono abakonfronting omwana n'amugamba kino na kino Winnie Byanyima yes asobola okwogera ne Muhoozi ne taata waga gwe tubadde naawe taata nga oli waffe okulidde waffe akati n'omwana alina mu lutalo bali tusoma bigambo ebiriwa bibawanyisiganya eby'omwana paka baga nti omwana ne bamukomako ate omwana bw'omukomako awulira olumu era ku luno omuntu eyabadde omuzira w'omwaka w'omwezi yabadde mukyala we Charlotte twawulidde eddoboozi lye naye Jeno yagambye nti senga sweetheart wange kyeyagambye kusonyiwa sandi kusonyiwa agambye musonyiwe nange nimukwasa poliisi naye nga amukwasa poliisi olwedde amanyi poliisi kyegenda okukola ki with the directives poliisi yagiyewa obuvumu obuga nti tukyajinge kino ekintu nga olwebadde temukyajinga nga tebannamukwata abalala ne bavaayo ne bamwambalira gundi n'amugamba nti gwe oddako agamba Ssemujju gwoddako naawe Ssenyonyi obwaloopu nja bujjako ndeete loopu kuva neerondera loopu laba owa gavumenti alina chief whip ayagala kulonda loopu awo mbadde ngenda kujjawo kati Ssemujju mu bigambo byayogedde oba yeebasa atya bwe yazuukuse aga nti owaayi sooke neetegulemu atya waali simanyi kigenze kukola wumula oba mu kiseera kyatuuse Ssemujju yagenze Makka ekyosi kimala okukola ki kimala okusokoleke Ssemujju yemuludde lawyer we lead counsel yagambye wange nze omu kuba kutya naye kino njagala nkyogere onkwate ng'agamba CDF nti tonna katambike ambulira yagambye nti ebino ebintu byaliwo kwa Amin era kati bisusse nawo tetulabanga nayogera nja kuwa katambi ako nayogera nagamba nti byogedde nga manyi osobola okunkola ekintu kyonna kubeera nange nkutya nefaaza w'emityana wamuwulidde ng'agamba akyate nze nibwe munkwata ngenda mugulu naye byemukola kati tebikola ki tebiriiyo so abantu bonna naye ng'ogambye gundi Ssemujju ye yagenze Denmark ali kuwumula mu kaseera kano yafulumiddewo taliiwo kozi banamukusanga ku kisaawe kyanyuma amazzi gasooke gakkakkanye kuba tegannakkakkana tewannafunikako muntu w'amaanyi ku sayidi ye amukomako okujjako omukyala mu butongole baba bakikoze taata ow'eggulu ne taata ono bakikoze Mukama eyavuddeyo omulala yadde Matembe naye n'ataakaka mu ngeri ye gye yatubuulidde n'omukazi okukwana ku musajja tekirina musango agamba nti ndi mulalu sirina musajja naye tumaze emyaka aga oba ye yamukwana oba kiki naye abakyala ddembe lyabwe nabo okukwana kuki so kakati naye ekibuuzo kyange bwe twali tujja tube tunyumya ku autocratic government ne semi autocratic government osobola okuzitwawulira Muhoozi atutwala mu eriwa tuli mu autocratic kubanga ina akatabo ke mbadde mpandiika emabegaawo first phrase nagiwaako
omugenzi Kanyehamba nga ansuubiza okatwala mu Amazon bakankubire nampandise similarities of Amin and Museveni. Similarities. We Museveni na Amin bye bafaanaganya. Ng'obiwandiise? Nga mbiwandiise. Kati wenkamuwa n'ovaawo mutabani wa bano bakayimbira yaani ono omumpi atali Senkubuge. Bakayimbira Dube? Beno Kibuuka. Tabani wali bweyo naga kaleete nze nkakuweyongera mu bino ne tukkaanya koleko ne interview ne Moses Ali ne munoonya waliwo ekyenatuukako ne twawukana interview n'ekoma wakati. Kati mbadde nnoonya bakyala ba Amini n'abaana ba Amini waliwo no gwempulira ayogera ku social media sinnaba kutegeera wali okufunira ddala party 2 nkole akali comprehensive naye embeera President Museveni byeyakola ebisinga nga abyegaana weyandibadde byalinga bibi omuli n'ekyokutta luumu n'okutta luumu yakyegaana yateekawo accident. Amin. Ate omutabani kyatakola yakugamba nti namukutte nemwabaza ne pampa n'afuuyisa emirundi bwegiti mu mpale yeeyononedde emirundi esatu. Otuuka ku stage eyo ekola etya? Nze abaddeko n'abantu omugenzi Dr. Kigozi eryakulira eddwaliro lya Butabika Hospital yaŋŋamba ffenna tuli balalu mpolera naye eddalu livaalinga lisiŋŋana. Nze nina omukazi nga mulalu ofiisa omujaasi yamumpa nga tegedde nti alina nsitiri yagudde eddalu. Abasawo nga bamugamba nti ebirowoozo bye 9 ku 10 birowooza musajja bw'otamuwa afa. Bw'otamuwera musajja nampa ebintu by'omunju nampa ente nampa yasembye yampa emmotoka nagikubuulidde. Ensajja tubuulire Zakayo yakola atya? Baani abakubuuza olwo? Abapoliisi. Kozi Zakayo yajja mu lukuŋŋaana ng'abantu bangi nnyo. Zakayo nga kasajja kampi ne kali nnyo omuti kasobole okulaba ku Yesu. Yesu asinzirira wansi n'agamba nti waayi nze sinziridde muzikiridde oli ali ku muti. Ne bagenda mu kafubo. Zakayo avaayo ng'alokose naye nga bano beesooza omusajja atusolooza omusolo omungi ate atutulugunya gwawadde obudde. Zakayo bw'alokoka ng'agamba nti waayi nze omusolo gwonna gwe nawa omusolo omungi bagubaddize nezisigalawo zigende zikole ekkanisa. Zakayo awo wakola ki? Walokokera nti oyo gwe ngenda okukola ki? Gwe ali baga nti ogamba Zakayo ogamba w'entebe konze bwe muvuma pulezidenti wange siri nammwe. Naye ng'ekituufu wali ogamba waawa Siraaki. Zakayo wa Bayibuli. Ebyaddala wali ogamba wa Bayibuli oba w'entebe? Wa Bayibuli. Era lwakuba tetwatuuka ku kuwoza bandeetera ne Bayibuli ne mbalaga we kiri. Naye bwe tutuuka mu kooti Segona basooka ne baŋŋamba bantwala Nakawa. Ne nkubira Balukwaba ne baŋŋamba nti basindika omuntu e Nakawa looya. Bwe tutuuka ku round about wali awo nga ku UMI gundi eyo waliwo university eri awo ey'e Nakawa. Mobs. Ne baŋŋamba kati tugenda ku Buganda Road. Naye nkuba essimu tugenda ekirungi essimu yange bagindekera. Tuka ku Buganda Road ne batuyisaawo kati Mwanga tu Mengo. Tuka ku Mwanga tu saa 10 kitundu nwansomera omusango nze ne Nambooze ne bo tebaaliwo baali bweru ne ngwegaana. Omukulu n'aŋŋamba 1 million omulamuzi nga mu nsawo ninamu 17 zabuliwo baagala million 1 cash. Ono meya abadde meya wa Kasanda zimula nampeerezaayo 13. Kalungi gubaakutte kalungi waffe w'ettaka naye nampeerezaayo naye nga teziweze ne ziwera nga 47. Segona agendewo omulamuzi amugamba nkya Easter oba omuntu wange bamutanga naye ate nzigyeko n'omutwalo nguwadde wa prison anteeke mu Maxon Bar Walungi. Nali nagendayo nga mmanyi. Namuwa 46 naba nayongerako ena namugamba oba ozitwala zitwale batozitwala enkya Easter tujja kumuleeta after Easter ng'akomyewo. Kati wana wali not cash manya cash nayongerawo kavuvi n'ateekawo not cash. Ekimotoka kya baasi ne kigenda ssaawa nga 12
n'osigala ensigala ne tubeera nga twereportinga Andrew Mwenda lwawangula omusango ogwo ogugga nti okunyiiza terikkiriza si musango okunyiiza president saddayo kwereportinga ne bannamboze baali babakyajinze nga bazze nekifiira awo so ayina ebirungi byakola ayina n'ebibi byakola yensonga lwaki juzi yalifalinga ku president nti sinayo n'ayomba ekirungi neyeetonda yali ataddemu ne bano barisacha b'eddagala Dr. Sefuka Professor Ogwange n'abaki nti babba bubbioni naye ng'ekituufu ye president Sefuka yagenda n'alaba ni masking agenda kumuyambako okukola human trial ne president nga sente zirina we zijja n'agendayo n'amukkiriza ng'amulaze n'abantu bazze okuwonya nga naye abalabyeko oŋŋambye naye tonnammalirayo omwana teri amugambako mu famire oba ali maama olumu abadde amugambako era n'agamba kino nkirese lwa maama wange waliwo lwagamba kino taata taba kuba taata sigwe nandikukoze ki alina bye yagambye Ssenyonyi gwenzirako nja kukwata kukulaawa akati gwe ekyo waba asobola okyogera ne waba tamulaaye n'amukwata kiyinzikana okuba nga teteyatulugunyiza Lukwago naye nga yamutadde mu basement gundi yagambye lawyer we Sseggona yagambye nti obedda bamugamba kuba press-ups tokwatayo kuba abiri nga towummudde bwe kiba kyavudde mu Lukwago Sseggona manya Sseggona kuba yaziise omukozesa yagambye drills nanga drills ki naye gwokozesa drill musajja ava ku operation gundi mugongo gwonna yajja wano ngafuese eringa vunga yakava ku kitanda mbambi abadde olwa ssente ng'agenda wano kuki Nairobi naye eri ebuyindi yali akyali mu position y'obwa meya nga gavumenti emusasulirako gavumenti yali emusasulirako gavumenti yali emusasulira era Lord Mayor oyo abantu bonna babadde akwatagana nawe mu gavumenti yeweggulu nga talina buzibu emyaka gyonna mu Kampala NRM basalawo ani ateeka okuba meya kuba tebalina waabwe asobola kuwamba kuwangula ensonga kiba bateekako ba director 10 bateekako under secretary bateekako minister 2 Kampala district city ng'eyina ebyo byonna baagala kufuna buyinza bukoleki era abantu abamadde bakola awo abamu bava Namunkekeera abalala bava wa maama abalala bava wani waliwo n'omukyala yabeerangawo nga mbuuza Lord Mayor yani nange mulaba omu naye nga afuna omusala akeera kuyingira mu motoka ye ne yusi n'abeera awo n'etambulira kati awo badde bafuniramu Lukwago wabadde ajja akantu n'ejanjabako badde bakamuwa ateekwa okujjanjaba n'ono bajjamuwa ono bali mwezi naye nga this time round bagamba tetugenda kumukola ki Namunkekeera yamugamba tukanyiza Lukwago takola ki obulamu bw'abajjene abalala buli butya kati buli mu mbeera ki bajjeno ki abali mu magye nze ndaba bonna batakyalina mirimu genda ku General David abadde owa Internal Affairs State David Muhoozi ali mu mbeera ki abamu bamuwayiriza nti mwana wa mukulu naye nga abadde abantu abamu president naye yabayambanga buyambi kati ng'oyo Dr. Diana Atwine bwe bagoba Lukwago namutuukako ne mugamba gwe bakuwadde ne bakutugobera Lukwago tubalikolagana olukuba oli mwana wange Lukwago lyo Dr. Lukwago aga siri mwana we naye yankuza lwakasiise nga abantu bafa 30 n'alekawo maama yekka family members aga omusajja yasika abantu 30 n'abatta ne mugamba wawulira otya nti nate president yandi habilitatinga n'ensirika naye nawulira obusungu nga amusonyiye nempuliranga ekizibu ne mugamba nti ate nempulira obusungu nga amulonze ne kuwa presidential advisor nenjagala okulekulira maama nakubirira n'agamba kireke kiyite nenkyaza Lwakasiisi asoda wano kumpi ne mukolako interview president yakusonyiwa nti si yatusonyiwa twapanga omukwango gwaffe nono kigula netukola apiiru bagamba omuntu bwaweze emyaka 3 nga tazize osonyiibwa
kati nze ne bati okunkulembeza kuba president yayita njagala ne bakulembeza ono Katonda yamuteekako ekintu ngamba nsonyiwe naye tekyali nnyonnyo takyewaaniramu nnyo. Diana yagamba watta abantu be 30 bafamire emu agamba babatta ku mulembe gwange era naye saalimu mu bamutta naye yali ayogera awo naga nja kumunoonyako simanyi oba yamunoonya n'amwetondera. Kaakati oba ontemera bajjeno bwe bali bajjeno tunuulira ono erweru ebigambo bye yamugamba amaliza talekulidde bangamba babagamba lekulira oba tujja mulimu bajjeno abadde bakolera ddala ebintu fluently. Katumba yali mulungi nnyo mu poliisi nga IGP naye bwe yatuuka ekiseera ne bagamba tukusondere ssente ab'ekikuubo ebyo otukubira ababbi bulijjo bwe bazikusondera yagamba namufuula CDF we yali IGP. Abantu bamwagala nnyo olw'enkola ye era ne bamutendereza byakoze. Kayihura yamuwa ku buyinza ng'alina budget etalina na Minister of Finance ng'era bo bagamba nti ono alemye ngaomusindika wa Kayihura ng'amukubako enfuufu ng'atereera owuliranga ebyamulya nnyama nono kidandala baba tutokobwako enfuufu nagendayo kojja wange Katumba yantwala nali ngenze kukola bwenti naye nga abasinga yali abaleeta ekimuleetera obuzibu naye ayagala okulengera entebe awunyiriza ku buyinza ne bamuteeminga ne bamuteekako omusango ate nga gurupu ye yonna ne bagikwata Nixon yalina amaanyi kitata era bagezangako okubalumba nga baagala okubatta bakwatakawo Trevor ne bamusiba emirundi mingi. Trevor olumu agamba president ne General nti waliwo emundu ezitikkulirwawo kwa Arua Park bamu olukusa agenda azikwate kumbe na bano balina ba infiltrators bamuteega wano emabega wa embassy ensambya bali bazemu kuba nasanga alina abasirikale abasinga bali obungi namugamba nti afande bonoonya tubalina wali ku CPS tugende batuukawo ne bamugattako ekisango ne tumulwanirira n'avaayo president n'amusuusa n'amuzza Ajumani ng'abamadi abakyoli balumba abamadi ne bookya enju zaabwe ne batwala ettaka emyezi 11 yamala tiwaliwo yalumba lubalumba lwennyini bano ate be bakola omupango bakabangu bagamba yakwata abantu yakoze eki n'akola ki nenkwata paramount chief waayo nampa abakulembeze baayo bayiro si 1 ne 2 abantu 8 nembaleeta mu Kampala nkulaba nembatwala ku police naggulu ne babangobya tolina appointment nemuga police bane appointment njogeddeko ne deputy IGP nangamba nzigenda benanga kale kubire nanga simu yenanga je nalina yali nfu paka ne babangobya nibagamba muvwe mu motoka nsigalewa nze nzizeeyo motoka nze nzisasudde babagobe paka bakubya Anatoli muleterwa nangamba siraje bakomyewo encha nembakomyawo ng'abamu batudde bataano bali katanda nga police zinyimiriza motoka 2 kamunye zijjudde abantu mbalaga petition yaabwe nabadde bateyi nembatwale wa CDF teyali iyo ne deputy ne bampa omulala wenamunyumizaamu engeri gye mbaleeseemu nanga gokola ngaani bw'oba otandikira konze ndi wamawere anoonyereza ate ayamba abantu obuyambi bwetubweyanziza naye fulumako wabweru nefuluma ebweru naye nga baganyi bakkirizaako babiri omukazi n'omusajja nimugamba afande ongobye naye abonze mbaleese era nze njubazaayo bajja kumbuuza nanga kale bakubuulire naye nga toli wano nenfuna omulala gye neyambuulirako ebintu nanga batakuyambe tujja kuyamba nebayamba Anatoli yakolerawo okuba yagoba ba DPC abamu kujjako OC nembatwala ewa Tayebwa nangamba sigenda kubakkiriza nga tebalina MP waabwe abakiikirira mugamba mawiwi simanyi babuyitanga mawawi gundi Moses Sayi yali tali kumpya bano bali ena Ajumani mugambye n'abaddukako mu tebakoze appointment naye nemuleetera yamala mukubira n'abakkiriza tuba tuva ku National Theatre mbatwala bwe mawiya najja
oba Mawai oba Mawia nimugamba ojja kubatwala nagamba sijja batwala abantu bonna kambatwala ewa deputy speaker n'abatwalayo ne bigaana okutereera ne mpandiikira president nga mpita mu PS president n'alonda Bati Katurebe former chief justice n'abalamuzi basatu bagende batawula enkaayana tebaba wasende president amaze gendayo mu kalulu ne bababuulira naye ng'embeera yali eteredde nga bawadde ne sako milioni 10 beekulaakulanya ziwadde paramount chief beetereeze ezo entalo nazo ziri eyo so bajjeno booyogerako abamu bali ku maggwa kati bajjeno abo bali ku maggwa kati waliwo ajjeeyo retired major Kahindo Otafiire abantu bonna baganye okwenganga Muhoozi abamu basirika Kahindo Otafiire yesiga ki beerwe ekyabatukako wakiraba nkubuulidde Otafiire musajja mukulu Otafiire agenda kukola musajja mukulu ekijja kimanyi ate Katonda yamumma okukweka kyayagala Otafiire era bw'omutuukako akubuulira nti ABC talina kyakweka tatya okudda mu amawulire lumu bangamba alina ettaka ly'omuntu lyanyagako nayeteeka mu mannya ga muwala we mukubira essimu nagamba omuwala gwe bakubuulidde yaani ne mumubuulira nagamba olina ekkalaamu n'ekitabo nti nkiina nina abaana aba wandiika kwaba kwali koze tali mutya oyo yanguza ettaka bamukunyako ku ttaka lya wano ebutabika naye nga waliwo asobola okulumiza Otafiire lwaki ye muntu aba akutte ssente aziwa n'omuntu ayera agamba beera mulungi nze nalonda omwana wa Rwejima Ivan Rwejima waliwo yamundeetera ADC we nemuleetera mulirwana wange Jeno Bello nagamba amumanyi manya brigade yajeyo yafa nemuleetera nemutwala ewa mu bajaasi abawerako ne bagaana omuyamba kati bwe mpandika mu observer ne batandika omuyamba nagendako ne Rwanda tunoonya ettaka lye eka 8 nga ziri Kiboga teziriiko biwandiiko endala ziri square miles 2 zaali za Rwejima Mubende nga kuliko bajaasi endala nga ziri Gomba eyabayero sini bagamba yagula tatawera gwe ne alifuna eka 10 nampaako 2 tugenda okulipima nga kuliko abajaasi ba Joan awo yabataddeko Joan Sale agamba twawaabye musango ne tuguwoza Otafiire nyamba okufunira omwana oyo ekyapa nga tamanyi nnyo kiri mu mannya ge kati abasirikale abaali ensavu baliyo nga 3 yaŋŋambye nti banaggwako nja kuwa ettaka lyo kati Otafiire talina kintu kyonna kyatayingiramu ng'akimanyi ate tatya kwogera kimuli ku mutima omwana tebagugula nolaba bwerwe lubaatuuka okugamba tuwummudde bwe yatuuka ye ali awo ayogera ye Jeno yekka atabaddeeko awo nga si minisita zonna minisita azitambudde era yali agezaako okumumanga Kahindo Otafiire agaa ti twajja ffenna era tujja kugenda ffenna n'amutemeramu ka constituency nga ke yatemeddemu Mawu nga ke yatemeramu Olanya kabalonzi 2,000 genda weyolezeeko genda kakati kino kyakola kati abo ba shareholders boogera ne bawogera era waliwo lwatuuka naga nti omwana mumanyi wuwo naye tetwajja wano byansikirano ye atasula na kintu kyonna gundi naye nga abatayogera nabo gye bali njagala kumanya Muhoozi nga Jeno Muhoozi ng'alinga alaga nti ye mu Uganda terina kubaako agigambako gavumenti ya kitaawe obuyinza bwagyeko kuba CDF tayagala opposition yonna ngogyeko kuba CDF ku buyinza bwa chief of staff ayiminibwa commander in chief ate okuba yamuwaako nga 40%. Waliwo ebintu byabulira obubuuzi muzeeyi nga bimaze waliwo byakola nga naye muzeeyi biri mu interest ye era president akubuulira nti atwitinga bingi bibi naye waliwo byakola ebyomugaso bwekiba kyetaagisa kuvaayo yetondere Kenya ng'anyinyiziza avaayo taata omwana nja mugambako oluusi newenna munkekeera avaayo era yavuddeyoko era America we yavaayo yabimenyawo
alina bya tweetinze ne babijjako ne babisangulako alina bya tweetinze ne bagamba nti biri fake kati tweet ze n'embeera ye obutasabika bintu okukola kyayagala bye bimu ku otafiire byalengera ebigenda okuleeta obuzibu ate n'amukola ki kuba gundi yagambye checks and balances gwe mulimo gwaffe senga akeera enkya lwaki tokyagala tukikolebwe senga akeera enkya n'agamba loopo nkusibye kati njagala n'agamba ab'opposition mumpe loopo tekisoboka ekyo kyo tekisoboka bwe yabagambye nti mumpe obofu yafunye eki kya saidi ye ab'opposition tebalonze tebalonze balonze naye tebalonze tayibwa ani yamuleese eyaleese gundi ono omukulu alina omuntu gwe yagambye hoyoyo yasadde nnyo kutaba mu kabineeti kati leader of opposition kati alliance ojjukira Anita Munga tanafuna bizibu bino byafuna ate nga yabyereetera tosobola kugenda n'ogulirira kalulu n'oli obwa president n'oba nga gw'otambula eggwanga lyonna gw'osooka okwetunda mu buli district nga president akulaba n'oleeta n'ekirowoozo ky'okuleeta ebbago eryongerayo ebisanja kuva ku 5 nga Mnangagwa bwe yakoze paka ku 7 naye ng'oleeterako n'akakwakuliza kakuyamba ti naye tujja kuleeta etteeka nga parliament yeeronda okimanyi nti olinamu 70% Museveni wajja mu parliament omukuba president mukubala ebibalo munene ate bw'amala okusula tayagala bwakukuba kumega taluma bwe yamukasusa eri ayagala musonyiwa ate omwana agamba ayinza okubuuka ccu tulina okumuteekako mu kooti ne Kabanda kyagamba simanyi oba akyasobola okuddamu kuba naye ali mu byayogeddwa wano ebya baani bayagala baddeko yagambye kiringa ekiraga nti baagala kikwasa Kabanda ateekateeka anaagira kuba opposition leader of opposition naye kati kyembuuza ekigambo leader of opposition mukama waffe tamanyi kyekitegeeza opposition mu gavumenti ye akimanyi kitegeeza ayagala abeere ne chief whip at the same time ng'ate yalina ne leader of opposition eyo gavumenti gye bayita batya olina ekigambo kyewakoleseza nga autocratic government yes gundi yamugezeza ku kkoni ne bavaawo bubi Ssenyonyi era kyamunyiiziza n'agamba byenkoze byonna senga nalinga kkoni senga ekyo kifo kyeweyagaliramu tekiriiwo ne bwe kinaaba kisoboka naawe nja kukuleetako mukuula